abantu abakoseddwa trade order naffe tubalina mu sako batu abawola babadde bakola emirimu gyabwe nga bagikolera ku nguudo n'olw'ensonga eyo abantu bafaabo era kati kiriwo buli gwobanjaga nti olaba bamenya bizinesi mwenalinja ssente za sako kulaba nga nsasula so tusaba gavumenti nti abantu abagwa mu kkowe eryo efune engeri gye badduukiriramu basobole okubanga basasula n'okukomyawo ssente ate esobole n'okuba nga ebaddiramu baga bannange tubajje wano tugenda bateeka wano omuntu asobola okukolera kuba trade order yakoleddwa n'abantu abamu tebabalaze wabwe balina kudda nabo balina kukolera so ate ekyo kyatukosezza nti abantu abasinga twali twabawola ssente za sako naddala ez'emyuga Nviri Richard Kawuma erinnya lyange nze Nviri Richard Kawuma chairman wa Gombe Division Local Leaders emyoga sako yaffe eno ya myoga era ebaza gavumenti ya Uganda batuyita mu ministry yayo ya Microfinance Support Center olw'okuba nti baleeta emyoga gino gikulaakulanyiza abantu mu kitundu kyaffe naddala mu sako yange eno gye nkulembera abantu bakulaakulanye ate era abantu beeyongeddeko mu byenfuna byabwe kubanga ekitundu kyaffe eky'eggombe ky'abalimi n'abalunzi wamu n'abakola emirimu egy'enjawulo naye ogenda otunulayo nti abantu abalimi n'abalunzi n'abakola bizinesi ez'enjawulo beeyongeddeko ennyingiza yaabwe yeeyongedde era sako eno y'emu ku zi model SACCOs eziri mu Wakiso district kubanga tuli basajja bakozi ate abagala okuweereza naddala kukwala n'ebyensimbi nze nga chairperson wa sako eno nenyumiriza mu bamemba baffe betulina mu sako buli muntu yenna akola kulaba nga sako eno ebeerawo n'okulaba nga akulaakulanirawo sako yaffe eno akubadde ina okusomooza nti bamemba abamu tebasasula abamu nga beekwasa ensonga nti sente za kasiimo ebirala nti sente bazibawa gavumenti yazibawa olw'okugisiima okuba nti bagironda naye ffe tugamba nti sente z'emyoga mulimu saving w'abantu neggula nti gavumenti gyegattako so miliyoni ekyenda ekya gavumenti kyeyatuwa n'ogenda okwesanga nga sente eziri mu sako zisingawo kwezi eziriwo kuba tugoberereza miliyoni 3 okuba nti biri mu sako olw'ensonga eyo nebaza bamemba nti basobodde okuba nti buli mwaka tutuuza ejje tabamiruka n'ebitabo byaffe bibalwa nekyo nno kituwa amaanyi okulaba nti tuli beerufu kubanga ebintu byetukola bya musana ate era buli muntu yenna alaba nti waliwo okugenda mu maaso nti ssente siziwola abantu bamemba ne bazikozesa ate ne basobola okuzaawo kati tugende erinnya eryange nze Sekamwa Henry nga ndi mukulembeze mu Gombe Division Local Leaders emyoga sako nze ntuula ku lukiiko lwa Loans Committee olukiiko oluwozi lw'essente eri bammemba baffe aba sako yaffe tusanze obuzibu nga ffe ab'olukiiko oluwozi lw'essente nti bammemba tubawola ssente oba bawolebwa ssente naye ensasula nebeera nga nzibu nnyo ensasula nga bammemba baffe tebaagala kusasula olw'emirimu okugenda nga gibatankanako oba giboononekako naddala nti emirimu gyabwe giddirira mu bye omuntu ssente kyeyeewoledde ssente ate n'asangibwa nga akitaddemu ssente olw'emiwendo egikyukakyuka n'atakifunamu nga bwe yali asuubira ate era tusanze obuzibu obulala naddala buno obwatuguddeko nga okumenya obutale bw'abantu abantu mwe babadde bajja akasente abasinga betwawola bajjamu akasente kusobola okusasula zirooni zetwabawa naye kati tusanze obuzibu bunene nnyo era kyova olaba nti sako yaffe isanze obuzibu obwo bw'abantu okubabanja ogendayo okubanja beekwasa ekyo newankubadde nti tuba twabawola ssente mabegako
naye emirimu gyabwe nga bwe bannyonnyodde nti gibadde gigootaana mu ngeri ey'enjawulo ne basanga obuzibu bwe tutyo mu kubanja ssebo. Naye tusaba gavumenti etuyambeko abantu bano naddala abamenyeddwa obutale bwabwe n'emiwendo egikyukakyuka nagyo gitutaataganyizza nnyo mu nsasula oba okusobozesa abalala okufuna ssente. Byebizibu ebyo byetusanze. Kale temulimu kutya nti sako zino ziyinza okugwa olw'abantu bano okulemererwa okuleeta ssente? Sako yaffe badde malirivu naye tetuyinza kutyamu kubanga tugezaako okulaba nti tubanja abantu abo ate era tugezaako bakubiriza n'obbasomesa engeri y'okubaako bwe bakwata bizinesi basobole okuba nga bazza mpola mpola sako yaffe ereme okugwa ssebo. Challenge zemusanga mu bantu bemuwola ssente? Challenges zetusanga ezisingira ddala nti kugambye enkyukakyuka y'emiwendo, omuntu okuba nti asuubula nkoko bbeeyi gye yasuubuliddeko agenda okwesanga ng'ate watuuka mu kutunda ng'ate bbeeyi yalinnya. Emmere y'enkoko nayo nesangibwa nga bbeeyi ku luno gyasuubiramu ndala agenda okuddayo ng'ate bbeeyi ndala. Ate ekyo kireese ebizibu, byebimu ku bizibu bye tusanze ssebo, naye twongera okukubiriza bannaffe betuwola ssente basobole okunyigiriza ekyo kye basobodde okuleeta baleete sako yaffe esobole okuyimirirawo. Erinnya Sekamwa Henry. Sekamwa Henry. Webale nnyo ssebo. Erinnya lyange nze Namusoke Angel Nabumba, nsangibwa mu Mwererwe Gombolola Gombe Division, Mwererwe Wadi ekyalo Mbugu. Twebaza gavumenti yaffe ekulemberwa jjajjaffe Yoweri Kaguta Museveni era twebaza ebirungi byatukoledde. Ate ne tumwebaza olw'okuleeta PGM emyoga ekigenda gituuka ku buli omu ababadde basobola okugituukako nga tetusosodde obaani mu byobufuzi na mu buli kimu. Tugezezzaako ssente ezo okubanga zituuka ku mukadde ku buli muntu aba azeetaaga. Naye ekizibu kye tusanzeemu embeera eno nga tumaze akalulu, twasangiddwa nga abantu baffe bakoseddwa naddala abalina ssente babadde ku makubo nga bakolerako. Obuyumba bwamenyeddwa, basindikiddwa, kati tetumanyi wa we bagenda kukola ate nga balina obwetaavu obw'okulabirira amaka gaabwe n'abaana baabwe. Tusanze obuzibu kuba kati n'okwogera nabo okubagamba nti obanjibwa kikalubye era kikalubidde ddala, takyayagala na kumusemberera ky'omubanje kubanga obuzibu bwalimu naawe oba obukola ki oba omulaba. Tukubira gavumenti yaffe omulanga esseewo akantu konna akasobola okudduukirira abantu abo wetufuna we tubateeka ne bwe tunaabalabirira ne wembanja gye basobola okubanjibwamu oba okusonyiyibwa oba okubalabira nga tufuna ekifo we bateekebwa bafune we bakolera. Ffenna aboogera tuli mu bulumi kubanga twafuna ssente tuziwa abaana baffe babadde bakolera ku makubo nga mwe tujja school fees. Naye embeera gye tulimu mbi, tetuganye enkulaakulana ya ggwanga oba ntegeka ya ggwanga, naye bafunirwe ekifo we baba bayinza okukola ki okuva gye bakyekukumye okudda we bayinza okukolera. Kituufu okulongoosa enguudo oba amakubo kirungi, kikola obulungi bw'eggwanga ne tulabikawo bulungi, naye tufunirwe ekifo abantu abo balina okubeera. Ate kyagazisa eggwanga lyaffe ne pulezidenti waffe baleme kumugamba nti olwazze mu buyinza laba byakoze eki. Ffe nga ba NRM abamugobere baba bamunoonyeza akalulu tuvumiriddwa era batuvumiridde olw'ekikolwa ekyo kuba tekyakosezza be NRM oba ba NUP oba bantu kyakosezza ffenna abantu bonna. Naye ate ffe nga banna movement tuli baswavu eri abantu abo abakoseddwa. Kati ssente zino musuubira abantu banaazibawa oba tessuubiteri? Toyinza kusanga muntu ali mu buzibu, toyinza kusanga lubaka banoga nti mpa ku mwana andereko. Muntu omusanze bamuggyewo bintu byonna babisinza akayumba bakati ate mpa ssente aziggyewa. Oba oyagala kukuba lwe mu maaso tekijja kusoboka.
kali kitegeeza abantu bano be bajje ku makubo be basenze be mwawasente kitegeeza temulina swimming bagenda ziwa ddala abaweebwa ssente z'emyoga ne PDM era enjogera yaabwe ekakasa tebalina webajja kujja ssente kati awo tetumanyi oba amakomera ge gagenda okujjula oba tufune ekisonyiwo eri abantu abo temulina ekyakonna mbu ekibiina kiyinza okugwa okutya tetulina kutya nti ekibiina kiyinza okugwa naye tusaba tukubira gavumenti yaffe omulanga abantu bwe baba bazze nga bakomyewo okwagala okubawola oba okubawa ssente gavumenti egyongeremu ssente abantu baweebwe eki ssente addemu beekulaakulanye baso ayinza okuba ng'alina waasinziira ng'alina akabanja ke n'asobola okusinziirira awo n'akola n'ateekawo ka bizinensi n'akola awo oba omulumba kuba tubamanyi mu bitabo mwebali erinnya lyange nze Namusoke Enjo Nabbumba nkola ng'owabakyala kwerusi wano Embugu ate mu Myoga nze muwanika waamu ku Mbugu erinnya lyange nze Nalonkawuya nga ndi mu Wambale Parish nga ndi mu Myoga emyoga kye nagirabamu bangi tutya okwewola bwe zinambula batwala obuntu bwange bakole bwe bati emyoga bakuwa amagezi tereka ssente z'oterese bazikubisamu emirundi emeka 3 ate nga amagoba gaazo si mangi kyokola gwe gyokoma okugenda nga otereka esinga embeera eba ekusanze ze ssente zebagenda okukubisaamu emirundi 3 obeere ng'ofuna ssente ezo naye olumu nga bigaana tebakukaka kubanga ziba zaani zibeera zizo emyoga naoyingira emyoga kale nga gyakatandika mu butuufu gyannyamba kuba ngifunyeemu nga nze ng'omuntu omu si bya bugagga nti nagula emmotoka nagula biki biki abaana bange basomeddeko ku ssente z'emyoga ezo batya bw'oterekayo emitwalo gya 3 omanya nja kufunayo waakiri 9 mukama bwakuyamba n'ogenda ng'osasula obulungi gwe zofuna gwogamba nti ero kanterekeyo 2 kantereke wano kansasule ku looni bwenti munnange omwaka gugenda okuggwako nga ssente ziweezo zimazeyo nze omwaka ogwasooka neewolamu emirundi 2 nali nzitya nga bwe nkugambye naye neewola emirundi emeka 2 omwaka ogwaddako ne neewola akasente akawerako nali nfunye ku mwana ng'ali ku yunivasite nga siyinza kujja kugambye nti mpolaayo 10 naawe tolirina ffenna tukola emirimu egifaanagana naawe olina abaki abaana mu mbeera eyo oba oliawo nagifunamu olwaleero si kyalina kinteeka ku puresha obwetaavu mbulina obwa ssente naye kanfuna akatonotono tukana akasigala nga kakola ki kannyamba zino ennyingi olwaleero ninga agamba nti ngenda kugira nga mpummulamu njagala kuba emyaka 2 gye tumaze tubadde mu byokulonda ne bintiisa tubadde tetusasula mu butuufu mangi bwe ziba ssente nnyingi nga mbaze ze nasooka okuterekayo kuba nazo zaani zange kuzimalayo nje emitwalo ngaaga genjagala okusasula mukama bw'anannyamba bwe ndiwulya nti obwetaavu weebuli erinnya lyange lijja kusigalayo nja kusigala nga ntambula naki n'emyoga yawo byebimu wetutuuse nze oba bali kukkubo bannange mukama atusaasire abaabikoze baba nga balina ekisa mu mutima abantu babasendedde amayumba n'abaana bakaaba tebakyalina kyakulya tebalina we basula amayumba baagasenze wabadde afuna 10 essente baazitutte kati agenda kukolerawa okuggyako kati ekiri mu ggwanga okuggyako gye batasenzeeko bubbi bw'osima wano ebikolo bya muwogo 2 ogenda okudda enkya nga wagenze gwe n'ofumba n'olya ne weebaka ogenda okudda nga ebikola 3 babiwangudde babikuddewo
lumonde wasaze n'ogera bw'oti ogenda okuddanga kubanga kivudde mu mbeera talina bwana akuuma baana be anoonye ebipangisa anoonye ebiriisa abaana nga ne waabadde ennyumba ye bagitikkudde ng'ate tebiriiyo kati balangiridde abaabikola bikyamu temuddamu kubikola naye ng'ennyumba zaamala dde okukola ki okugwa kaakati awo ekyo gw'okiraba nti nno tetumanyi oba banaasonyiwa oba tebabasonyiwa. Erinnya eryange Scholastica Nalon Kawooya. Nze Salongo Serubiri Samuel ndi commercial officer wa Nansana Municipality. Olwaleero tuli mu Gombe Division mu bitundu by'Embugu. Tuze ku lukiiko lwa Tabamiruka olwa Sako y'Emyoga oba annual general meeting ya Gombe Division local leaders Emyoga Sako. Tukyatambuza enteekateeka y'emyoga gye tuli mu kutunuulira olwaleero nga tulaba bye batuuseeko na butya bwe bagenda okugenda mu maaso mu mwaka guno gwa 2026. So buli kibiina kya bwegasi tulowooza nti buli mwaka kiteekwa okutuuza olukiiko olw'engeri eno Gombe Division local leaders olwaleero lwetuuzizza olukiiko lwayo olwa annual general meeting okukuba tooki mu biki bye bayiseemu mu mwaka oguwedde bye batuuseeko na butya bwe bagenda okugenda mu maaso mu mwaka guno ogwa 2026. Ekyo kiri kimu ku bitwalisabye ekibiina kyonna eky'obwegasi okubeera compliant eri amateeka gaffe ag'obwegasi. Abamu n'abalala tukyabakubiriza batannazituuza bangi tugenze tuzituuza era sizoni eno tuli bize nnyo nti tutuuza nkiiko ezo okulaba nga twongera obbasitula okwawukanako n'ebibiina ebirala ebyali birowooza oba abantu abalala nti omwoga gwali gwa kaseera buseera. Emyoga Nansana Municipality gukyagendera ddala mu maaso era abantu bangi bagijjumbidde emyoga era bangi baganyuddwamu. Ekyo nno kizze olw'okuba nti tubawabula enkya n'eggulo ate tubatuusaako emisomo y'ensonga lwaki nti mu Nansana Municipality omwoga gusobola okutambulira ddala obulungi emisomo egya buli lukedde n'okubawabula kuba tumanyi nti ebyobwegasi bagenda nakuwabula enkya n'eggulo okusoma okw'enjawulo ensonga lwaki tusobodde okufaananako nga bwe tuli olwaleero. Tegaali badde maanyi ne tulowooza nti kuyiga credit management si nnyangu bajja bagiga buyizi mpola era Sako ezizze zifuna okuyiga okw'enjawulo because office yaffe esomesa wala ate ne microfinance support center abakulu mu kuvujjirira ebibiina bino eby'emyoga nabo bagenze maaso n'otwongera emisomo. Ekyo kyaliwo mu myaka giri egyasooka naye we tuzze tugenda mu maaso ensasula eyongedde okulinnya recovery eyongedde okulinnya kubanga abantu bazze bafuna emisomo egy'enjawulo tugibawadde nga municipality kakasa buli kwota tutegekamu emisomo egyo bantu ne bongera okusoma. Ekyo kyongedde okukendeeza kate okwawukanako n'embeera eri eyaliwo mu kusooka abantu balowooza nti sente zaali za politics zaali za kulya buli ne bazze bakiraba nti tezaali za kulya era abamu abagezezaako okukumpanya sente z'ebibiina abamu bagendedde ddala mu mbuga ez'amateeka abalala bayingidde amakomera kuba sente ezo za revolving weewole ekomyawo ate zisobola okuyamba munnansi omulala. So nsuubira nti twongeddemu amaanyi okunywezaamu task force yaffe okubeera RDC n'abakulu ab'enjawulo twongedde okunywezaamu ensasula eyongedde okulongooka. Esebo Serubiri Samuel commercial officer Nansana Municipality. Basoma aba bali mu modo Sako abali mu Sako ndala tebabakola ki tebabasoma bananyaniriza abagenyi abatwegaseeko nabawo lani yodi waffe sebo webale kutuuka webalire ddala ate newebale tukuuma nakyobwegasi kisobola okwewola mu gavumenti wadde nga emirundi gyonna tuzze tuba mu liability nti bw'oba weewola olw'okuba nti Register of Cooperatives akulinako obuyinza bw'ow'ekibiina ky'obwegasi tulina level gye tugamba nti
registrar yalikomye ku level ki okweyimirira bakuwole ssente. Kati olwaleero kye twagala okuyisa mu lukiiko luno maximum liability nti okusinza nga bwe tuzitowa olwaleero ddala tusobola okwewolayo emiliyoni 5 mu gavumenti, tuyisiza emiliyoni katugeze 5. Kitegeeza ne bwe tunaaba twetaaga 7 tetusobola kulwewola kubanga gavumenti wagiwandiika nti bwe tuba tukweyimirira tukome kuki ku 5. Kati bwe tunaagenda okwepimapimamu tunaagenda ova wano nga tuyisiza ekituufu kyekiriwa kyetunaabeeyimirirako. Kubanga lwaki mutuuka ekiseera ne mubaako projekiti ze mwagala okukola. Bw'otunuulya Gombe division yemu ku division ezikyalimu ettaka mu division zaffe ze tulina mu municipality. Kitegeeza projekiti nyingi ezisoboka okugenda maaso mu kitundu kino. Ne bw'oba owandiise n'olaga nti kituufu musobola naye obusobozi bw'okutwala programs ezo butono mu proposals ezo, naye tusaba mutuwole ku ssente okusinza ku kino na kino na kino nga bw'oba onnyonnyodde. Then tudda ne tutunuulira ke maximum liability kenjogeddeko bagamba tukome ku 5 ku 3, then kyanguwa okukuwola nga tulina kwe tusinziira. Maximum liability omutemwa gwe tutaalisusse, then ezikka wansi awo wonna n'oba oyagala kwewola 10 oba 2 oba 8 zisoboka okwewola kubanga oba tosusse limiti eri. So tugenda va wano olwaleero nkimanyi ne bwe naaba siriiwo ngenda kifuna mu ripooti kye tunaaba tuyisizza. Kiyamba ffe bw'oyisa ekitono kikkosa ojja tuuka ekiseera nga waliwo kyansi w'osobola okufuna ekinene wadde nga tujja tukyusa buli mwaka tusobola okukyusakyusaamuko naye buli lwe weewa tageti enneneko ate kirungiko. Ebyo nno byebyo n'enkomawo gye ndi. Nyongera okubaaniriza ku kifo kino wadde nga nammwe mwannyaniriza. Ndi musiimu nti muli zimu ku sako ezitambula obulungi ez'emyoga mu kitundu kya Nansana municipality. Mwongedde okukula si bwe tuti bwe twatandika. AGMs ezimu tuzikyaliddeko oba SACCOs ezimu tuzikyaliddeko n'alimu okuweza bammemba 3 mu lukiiko naye bw'otuna wano tuli bameka. Association emu yekola abantu 3. So nno ekyo kikulu nti SACCO buli lweba n'abantu batono oba ba shareholders batono okugenda mu maaso kuba kutono ne buli lwe tuba bangi eddoboozi erituvaamu liba ddene. So nno n'okusaka kuba kw'amaanyi kubanga buli ali wano alina obusobozi bwe obw'enjawulo mu kusaka ne mu kukola emirimu. Kati kitegeeza bwe tuba batono ebitone ebimu tubirekayo wabweru kyokka bwe tuba bangi ebitone biwera ate n'emigabo gyongera okuwera. Mbakubiriza okwongera okugula emigabo lwe tujja okusobola okutwala SACCO yaffe mu maaso. Ate era bwe tuba tutunuulira okwewola kuli kwenjogeddeko tutunula nnyo ku migabo tubuuza share capital yaabwe eri etya wadde nga muyinza okuba mwewoze bingi oba musevinze bingi naye share capital eri etya. Ddala osaba obukadde 3 nga share capital ya bukadde 2 nedda. So mu mwaka guno gwe tuyingidde ogwa 2026 nsaba amaanyi tugateeke nnyo ku migabo kuba tutandisa okutunula wa gye tukola ki gye tulaga. Ate kyakubiri program ey'emyoga yesiwe eri naye ate ze ne yeebakirwa programs endala zigendawo nga parish development model wadde nga zonna zaffe. Ne kati nga gwe munnamyoga buvunaanyizibwawo okusigala nga otengejja ku mazzi oba mu byenfuna bino. Weewaawo bw'onoobula ku maapu kitegeeza n'ebirala bijja kubula. Kyokka bw'osigalako tusigala tugaa nti munnamyoga wuuyo support gye waalifunye osigala ogifuna kuba tukimanyi nti programu ekyagenda mu maaso weeri. So mbakubiriza okujjumbira enteekateeka z'emyoga ate n'okwongera okubuuza w'oba tomatidde ate mu ngeri y'emu nyongera obbeebaza bwe ntunula muno. Mwami Roki abadde agamba nti takakasa oba bwe nagamba nti mbamanyi nti ddala mbamanyi kituufu mbamanyi
n'okutuukira ddala nti mukuba nti mbamanyi nsobola n'otulo negamba oli wa DP oli wa FDC oli wa NRM oli wa NUP naye ndi mukulembeza akulembera bonna. So nno lwaki ndeese kino mbeebaza nti sako yammwe tebaddeemu busosoze mwamanya nti mwenna muli Bannaggombe. Kino kiri kimu ku bituleetedde okugenda mu maaso. Ewamu we sijja kubagamba stiru munansana baasosola. Mu kusosola kibasudde tebakola nga mmwe bwe mukola. Bwe tuba baakugenda mu bugagga oba mu nkulaakulana ono gw'ogaanyi okukwatako yagenda okuyeekera akubbe. Kyokka ate bw'onoomusembeza kitegeeza bye yalikoze tajja bikola. Ne bwe tukomawo mu by'obufuzi bwe mba nkulese nga mbadde wa DP n'enkwakuza DP olwo nkukwanye nkulese mu DP oba bwe mba wa NRM nkulese mu NRM kubanga olabye ku birungi ebiriyo naye kati bw'onoomuzibya ekkubo n'atajja ajja kwongera kukulwanyisa. Sseggombe temukikoze kiyinza n'oba nga kye kimu ku kibaleeteddewo okukyusa bannammwe mu ndeebyo saagala bigendamu. Temubadde basosoze so nsaba mukyongeremu amaanyi sako yaffe ejja kgenda mu maaso. Nzikiriza nti akamu ku bukwakkulizo obw'okubala ebitabo abalala kabasumbwa naye musobodde okubala ebitabo omwaka guno ensonga lwaki tuli wano olwaleero. Mmwe gye mutabeera nga mutaddeyo kusaba kwammwe oba reports ez'enjawulo ewamu mwami Nviiri bayinza oba tebamumanyi oba omuwandiisi oba omuwanika we n'aba executive ne ripooti zino zezoogera. So bwe ziba zezoogera mu aba executive abatukoze obulungi ne mutuukiriza ripooti zino mwebale temwekuluntaza eri bantu be muweereza. Yensonga lwaki musobodde okutuusa bino ate nga tumanyi nti obuweereza bw'ebibiina by'obwegassi bwa nakyewa. So mwebale okwerekereza gyammwe ne mutwala ekibiina kyaffe mu maaso. Mu ngeri y'emu enteekateeka y'emyoga mwaka ku mwaka tuteekamu buli akoze compliance emiliyoni 2 bazituwa additional capital. So ku mulundi guno twongeremu amaanyi n'okulongoosa kati tewaliwo bya bufuzi byonna. Sikyateeka nti 2 olina okugafuna 2 gajja kgenda eri oyo akola obulungi. Gajja kgenda eri oyo akola obulungi. Aga Katonda mukulu ne bw'onooba oba oli wa kibiina ky'oba oli ki nga tokola bulungi tezigenda kujja. Weewaawo kyokka buli mwaka ziyita mu bajeti kati gwe bw'otakola bulungi ennansala ojja kuba onkoze bubi kubanga zijja kgenda ewalala waliyo abajja okukola obulungi bazibawe. Kitegeeza ekitundu kyaffe tuba tetukiwadde kyansi ekula. Ate mu ngeri y'emu ng'ogyeko okuba nti myoga kituufu twabatondawo ng'ekibiina ky'obwegassi ne waliwo ebirala bingi ebitambula gye tukoma okubeera obumu opportunities nyingi ezijja mu maofiisi gaffe. Bwe manya nti ekibiina ky'obwegassi ekyabakulembeze kiri Gombe nga waliwo organisation ezze nange ennyangwiro gamba nti waliwo abateeketeeke bali Gombe bajje babasinkane babawe bye baba babawadde. So obumu busigale nga weebuli n'empuliziganya wakati waffe nammwe ate nammwe eri bammemba bammwe. Ekisoomoozo ekirala ekyandibaddewo gye muli nja kusaba ab'emyoga gy'Egombe ba local leaders level gye mutuuseeko kati tusukkemukko ku mpapula zino tufunika system bwe nkusaba reporting efuluma mu ddakiika 5. Kyankusa mulungi muli bakulembeze bino mubimanyi musaasanyeeyo kaakasaanidde mufune system. Bw'onookubira mwami Nviiri nga yagenze mu nnimiro mwami Lwocha naye yagenze kulaba nteeze olaba mwami Kigozi naye alina be yagenze okutawuluza ab'enkaanya z'ettaka kati ate omusaba lipooti akigyewo amangu ago. Kyokka wali eryonyiga eppeesa limu lipooti n'efuluma. Ekintu ekyo ngenda kusaba okitunuulire sako yammwe ekuze mugendeeko digito lipooti zisobole okwanguwa.
olwaleero sigenda kusomesa n'ebiseera bingi wetusinkana asomesa nyongera okuddamu okubajjukiza nti ye sinsimbi za myoga naye oli bw'aba takoze kimusobozesa kubeera mmemba temumuwa ssente ne bw'aloopa ddamu. Twasoma ku memba yaani weewaawo bwe bamaliriza nga bagenda baloopa badde eno baatuma sente z'emyoga gundi yazirya ne gundi yazirya muzirye kubanga tebakoze bukwakkulizo bukola ki bubayingiza mu myoga. Tusasula sente za membership tusevinga ate tugula emigabo. Atabisobola agende mu nkola yaffe ya parish development model. Mu myoga tulowooza nti mwatandikako tulina we tubajja okweyongerayo wadde nga ne mu PDM gyebiri naye yo tetubisasula ebyo. Okay, because we are bringing them to the money economy. Already muli mu money economy. Weewaawo abakulu so atatuukiriza bukwakkulizo bwammwe bannange tayingira temumuwa. Bingi bye twaligabanya olwaleero akadde ngenda twala katono lwa nsonga nadde manyi olukiiko lusandika ssaawa 5 era ssaawa 5 nabadde ntuuse mu kifo kino nga wendi naye ninako enkiiko endala za mirundi 2 ze njagala okuddukamu wabula nga sinnatuula bw'anaabaawo alina ekibuuzo kimu 2 ngenda kubitwala ndyoke neeyongere ewalala. Neyanziga omuzinda alukudde ewa chairman. Katono nnyo nga commercial officer wa Nassana Municipality nzikiriza nti olukiiko lwammwe lwa annual meeting ndubaddemu era lubaddewo mu mateeka mutuuziza olukiiko lwammwe lwa Ttabamiruka 2025.